bakuba emikko era ntera nnyo okugamba abantu bw'olaba ng'omusirikale nga talokokanga bw'akugamba toka va mu maaso gange vaawo teri musirikale yayingira lwa mirembe oleko okujjako omulembe guno abakopi yunifomu beegomba naye era nabo balina emitawaana buli eyayingira ensiko oba amagye alina ensonga eyamuyingiza kale kasinge mulabe wawaka ku kyalo kati nze taata olw'okumbonyaabonya 82 kinfoosinga okuyingira ensiko naye ekikulu tukanyiza mbu abacandidates beje tugoberera amateeka nga bwe galagira tugeze agent candidate Mugisha Muntu tubadde ne meeting ne Electoral Commission leero fe ensonga yaffe badde ku mateeka ebbanga ttono nnyo abe security abamagye mukyala na Reiso n'omwami omulala bavayo ne bategeeza abantu tiwomala okulonda va ku polling station ne Electoral Commission chairman naye ne tulaba nga naye ayogera confirming kiri so fero tuzze n'amateeka kikyegogera etteeka gundi Presidential Act section 31 subsection 4 egamba nti omuntu yenna nga amaze okulonda asobola okuddawa ebweru wa polling station eyogera meters 2 okuva ku desk eya presiding officer asobola okuyimirirawo oba asobola okutuula so kati ffe ebadde ensonga ffe nga tubabuuza biri byonna bye mwogera biva ne bagamba nti olaba ne tubagana nedda okulaba tulaba naye mmwe bye mubadde mwogera bulijjo ne poliisi ekootinga amateeka baga kino bakigaana lwa amateeka kati etteeka lino lyogera kino ebitongole bya gavumenti nga poliisi byetaba nte mu kuwagira candidate omu nga nte ebibiina tebikirizibwa ebitongole bya gavumenti oba abasirikale tebakkirizibwa kwetaba mu kalulu ekisinza okuneewuunyisa ennyo ye mukulu Ande Mwesigwa bwe tumukunyizza ennyo ne tumubuuza Frank Mwesigwa bwe tumukunyizza ennyo lwaki emmotoka za poliisi zeetaba mu kusomba abawagizi ba NRM n'atuddamu nga n'okubalaata abalaata nti poliisi bakazi baabwe nabo balina ebibiina bye bakola ki bye bawagira era y'ensonga lwaki emmotoka za poliisi zisomba abawagizi ba NRM zibatwale kulale zaki za NRM. Ate tukanyiza ku ensonga ezimu ekisooka tukanyiza nti campaign zijja kubanga zikoma sawa 12 ekyokubiri ba agents ba candidates tubabuulire nti babuulire ba candidates batambula mu makubo baleke kuyisa ebivulu babeere nga ba candidates basobola kukuubira ku bantu nga bayitabo naye ekyokuyita abantu tumuje tutambule wamu ekyo tukikanyizako nti bababuulire venue gye balaga then bajja kubasanga eyo babawe message so nsuubira nti eno meeting ejja kutuyambako okulaba nti ffe ne candidates abeesimbewo na agents tukolera wamu kulaba nti season ene esigadde zono weeks esigadde zibeere peaceful nnyo. Empulidde abakulu babagamba ebisinga bya bulimba si bye tukanyizaako in fact tukanyiza ku kintu kyonna kyonna ekiri awo kubanga ffe tuzze wano okubagamba nti bagoberere amateeka n'okusaba akakiiko k'ebyokulonda okubeera fully in charge of the election kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kamanaginga elections zino ke kasetinga guidelines n'ebirala bwe bityo. Ensonga enkulu gye tubadde tubagamba nti etteeka lirina okubanga lyapplyinga oba bw'oba nga wakuyimirira mu tteeka okuyisa ebiragiro oba okukwasisa amateeka kirina okubeera ng'okikola mu ngeri eri fair eri equitable eri abantu bonna bonna. Era mu balabe aba poliisi tubadde tubabuuza lwaki NRM yekola processions nga tebagigambako. Buli wamu muli bannamawulire buli webagenda bakola processions ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo era ekyo ekibuuzo tukyakibabuuza kubanga era bavayo ne bagamba nti processions teziri allowed tezikirizibwa naye ate nga NRM esobola okukola processions mu districts 5 mulundi gumu nga poliisi n'amagye bibakuuma. Ffe waffe babeera bakuba amasasi tiyagasi bamenya abantu amagulu n'ebirala bwe bityo. So ensonga etugiremeddeko nnyo era ne tugamba nti meeting eno gye tubadde tuzeemu si yakukola amateeka kubanga wano olukiiko luno tubadde terusobola kukola amateeka amapya. Etteeka likkiriza processions naye kye balina okukola kwe kuzirregulatinga so si kuziyimiriza.
tosobola kugamba ng'ekitiibwa Katikkiro bwavuddeyo gye buvuddeko n'agamba nti rallies oba political campaigns si kugenda mu church. Abantu babeera excited naddala president waffe buli wagenda mulaba abantu bavaayo mu mitwalo nga baagala kumulabako okumuwubirako. Tosobola kugamba nti tatambulire emmotoka ng'atuddeyo wansi nga tebasobola mulaba n'ebirala bwe bityo. So ekyo tetusobola kukaanya nakyo, era tubagambye nti bagoberere amateeka, ba implementing etteeka, baleme okubeera nga bo bavaayo okukola amateeka amapya. Ekwata ku mbeera eya poliisi oba abantu abagenda bakubagana mu rallies, kubanga FDC tubadde ne concern we twali ehoima twalumbibwa abantu babiri, asooka ye poliisi, owokubiri ye NUP. We twatuuka saidi ze Butebo ate ne tulumbibwa aba NUP era abantu baffe ne bakosebwa. We twatuuse era olwajjo wano ekyaddondo aba NUP era ne batulumba, abamu ne babakuba ne bakosebwa. Twali saidi ze Busoga, saidi ze Buyende, NRM netulumba era abantu ne bakola ki, ne bakubibwa. So olwaleero ensonga etugireese mu maaso ga kakiiko k'ebyokulonda, tukakasenga ebibiina we babisazeewo tulwane tufuneyo olunaku nga lwakwekuba. Kwegamba ekigendererwa kyaffe kiri nti what is the way forward, kati tutambule tutya, twewale tutya, kubanga ebintu bino abantu bwe babiraba mu mativi gaffe ku mikutu gy'amawulire kibaleetera okweraliikirira. Bannansi beeraliikirira batya, bagamba bannange kati ebyobululu bityo bwe bifusse, we tunaatuukira lunaku lw'okulonda ensi neebeera mu mbeera ki? Kati naffe ne tugamba nti aba candidates, abawagizi baabwe, aba agents, ab'ebitongole by'okwerinda, ffenna tubeere n'obuvunaanyizibwa, ffenna tubeere bakkakamu, ffenna tubeere n'omwoyo ogugamba naye kino kyengenda okukola, kino kyengenda okwogera kizimba eggwanga, kireeta emirembe oba kitabangula emirembe. Singa ffenna tubeera n'endowooza eyo nti ekintu kyenjaga wadde nze kingasa wadde nkifunamu, naye bwe njogera ekigambo kino kigenda kuleeta emirembe oba kigenda kutabangula emirembe giriwo kati mu ggwanga. Naye abantu bonna ababadde mu lukiiko era bakanyiza era bakkiriza nti tetusobola kweyongera okutambula nga bwe tubadde tutambula, ne tuleetawo akacyankalano, okweraliikirira, okuyiwa omusaayi. Ne tugamba ba candidates twagaana akakiiko k'ebyokulonda, twafulumya biki ebirina okugobererwa nga candidate akola campaigns. Lwaki tuweewala okusikiriza abantu ne bakwegattako? Bw'oba ova ekewuwo ogenda n'abantu batono, bw'omanyi nti bantu bwe bagenda kubeera mu tiimu yange tugenda nayo egindi n'egindi okuba campaign. Naye ogenda kukkakana genda kutuuka omukubo n'osanga ekibinja ky'abantu bakweyunzeeko. Nolwekyo tubagamba nti ba candidates balina obuvunaanyizibwa okukola kyonna ekisoboka obutakkiriza abantu kubeeyungako. Naye kakati bw'onoogenda mu kifo n'osanga abantu nga bakulinze, bakubireko kajjambo, babuuzeeko. Ekyo tetukiganye. Naye bw'okkiriza abantu bano tukugwegattako, mwazze muli bantu 50 oba 80, ogenda okukkakana mufuuse bantu 15. Bano ba boda, bano baddukira ekyogamba nti abantu baddeyo waka nga bamaze okuba kalulu. Yes, omu mateeka, etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku meeza eri Benson weebeera. Naye tugambe ekintu ekiwadde kiri mu kiikirizibwa mu mateeka, naye bw'okiteeka mu nkola eriwo kati, mu mbeera eriwo kati, n'osanga ebifo bimu mu Kampala biri mu polling stations zaffe ziri mu bifo bufunda. Kati bw'okkiriza abantu nga 600 okubeera ku kifo kyekimu, kitegeeza nti bajja kwesanga nti basemberedde ddala wali abantu bwe bakubira kalulu, omuntu ne basobola n'okulaba kulengera mu beseni ani bwakubira kalulu. Naye ffenna tubagamba nti waliwo polling stations nga Kawempe Primary School, waliwo polling station 13 ku kifo kyekimu. Kati bw'obalamu abantu 600 buli polling station,
bwe baneekunganya ku kifo ekyo n'obeera n'abantu kasanvu nga mu kifo kimu, ani anaakuuma emirembe? Onookakasa otya nti abantu bano tebagenda kukyankalana batandika okukubagana nga bwe tulize tukiraba?